abalonzi b'ekimanya kabonera bwe babanga sibe saabateekamu mukunkakasa nti nze kandidate waabwe era n'ekitiibwa mbasigenda kibateekamu njiteeka mu kisenge ky'oli eyampa kaadi naye Saha bana mtuwe kaadi tufa abacha sa sika nina kwa na musanvu muba mufunse ngaba bino bya ene wafugo je tuyo jo kwato manyiye buli wali kika bakita carrot simanyiye nzikirize enkyambo kati nzikirize enkyambo leader go bayita carrot bwe bati bazizimba bwabera bwato tatagira naye nyemwe abateketeke ene byavuddeyo byakuyiga fena gye tuli bine tulabako bine byabadde mu kibiina ky'NRM bagezezako okukola demokrasia naye ate yabadde mu vulugu mungi nenga enkola yeyali badde entuufu nti abantu ba bulijjo beberondera naye natulidde ebbaluwa ya president nensaba singa ebbaluwa eyo era agiwandiikira electoral commission ya Uganda eyo yennyini kubanga twakajja tuve mu bululu obw'abavubuka obw'abakadde n'obwabaliko obulemu nabo bwalimu ebintu byebimu nga bino ekibi president ate yo teyavaayo okuwandiika bbaluwa anti eri independent electoral commission naye yali badde awandiika ono ye president wa Uganda naga nti bannaye byenalengedde mu kalulu ako kuba byawandiisawo neeri byaliyo neeri tubadde ne baali gyesitwa abaddira obululu omuntu bwafunye ne bamuwa obuwa omulala oli naavaayo ng'ayimba ati naye nga teyafunye kalulu konna kambayo ekyokulabira ke waffe e Masaka mu constituency yange kyabakuza mu Lukamulamba bakansala babiri abantu baabawa obululu ku polling stations ennya ne basinga yali akulira obululu abavubuka babiri omuduza muyita natoni abali bakulira obululu mu muluko ne bajja ewali jeswa returning officer nga balina DRF ndala bazikyusiza iyo kyusiza akaluko mu mugongo nga babikyusiza akaluko mu mugongo naye nabuli kati bakyatambula nga balaga nti bakuumi ba bululu nze badesaba president byerabye muno baluwa yiyo byerabye muno kuba yabiwandiise tubikozese tutunulire nakali akalulu kuba okalaka nakalulu kenalemu nakaffe naffe n'ebibiina enkomerero yako ke kali akanene bwe kabeera akafu ne bino bye mukola kabeera akafu n'akanene kati nalabye hoyima nga DR forms declaration forms zikyuka emirundi ebiri olina awandiika ntonafunya mutwalo gumu kanaana yasinze ate ne wayitawo essaawa n'awandiika ate nga figures ezimu naye ng'asinze ate mulala ng'asinze gitwala bidigo bakubye oluyi exactly bakubye oluyi nalabye abaana b'amasomero wano eruweero oli ng'agenze mu masomero ana najjayo abaana b'amasomero baga nti yabawadde ente buli somero yagenze aliwo ente bedmaster namwe era bino byogamba kuwebuuka mu byobufuzi mu Buganda edmaster ne bakuwa ente n'okwata abaana b'essomero naawe n'obawaayo nalabye abaana basimbye aba primary nga negwaze okubira akaluta mumanyi n'abala naye agenda mu maaso kakati kizibu ki ekirimu ze kyenjagala okuvuga ekisooka kiba kitegeeza nti abantu bagenda kujja mwetwalabidde General Ngayomba netulaba nasomye monitanga nti prime minister bakubye oli nalabye General Kayanja bamulabye eri General Kayanja mu 1985 nave Masaka ne mukwano gwange ne tugenda ku tactical headquarters ze ekyoteraawo ziri kilomita nga 5 kuba 10 okuva ekyotera we yali ali waliwo eggombolola awo ye yali akulira ebbendobendo eri abasirikale erya NRA eryayitira saidi eyo mutukula okujja okwegata kuba n'abali eMasaka kati namulabye ng'ayogera mu bunyiivu mu bunyiikaavu obw'ekitalo nga yeewuunya kye baaleetera n'alaga amasasi ge ge baamukuba neyeefungula ngalaga mukulu Kayanja oyo
yava mu mutendekero esese mumanyi nnyo kubanga yali musawo wa bisolo ng'asomye esese najje ewaffe lwadda kakati bamukuba amasasi mukugulu okwo aga nti bannaye banzisi babadde bajja munzite ngende agamba wakkiriza bagana huwa mimi kakati olaba yagana omukuba wakkiriza bagana huwa mimi mugende kati yeewuunya kyebalwanirira nti basobola okuba ku budde buno nga omusajja yagamba munkube amasasi mumugende buuza bogere makanga bogere no waffe gobuuze nsero kyagala kituufu kakati oyo obulumi wabulidde obwalimu obwo yagandi alina amasasi mu magulu kakati yeebuuza kyebalwanirira okulaba nti akalulu engeri gye bakakuttemu damulira omumanyi wa semwayi damulira omumanyi kati oyo ayakuba ebikwata kayanja abamuzaala bakobe era mpita taata mama wafube kumbwa aweriwe kungu damulira omumanyi mumanyi bulungi kakati kino kigenda kitegeeza bitulimu eggwanga biri tutya wano kigenda kubalamu amaanyi abantu baffe abalonzi kubanga kasita abantu batandika okulaba nti bwakuba akalulu tekalina kyegagenda gasa kyayagala tekigenda kubaawo kakati okumutwala okuba akalulu balutalo akubuuza nti bwanika ngende nkuba akalulu kategeeza ki kubanga bwe nakakuba luli balangirira mulala era kyova olaba gavumenti eteeka okuvaayo bukuukubira okutereza ensonga eno sifaayo kibiina ki obudde bukyaliwo bukyaliwo omulonzi kino kimutegeeza ki kubanga kakati wano ndaba balyesuwa bano ab'ekibiina kino babakutte nanze kyovula nsaba nti bagatiremu n'abalala meseji etuuke bulungi ereme kukola kuba kibiina ne bajjamu abo abakulembera babulina kakati bwe basalawo okulonda omuntu bo gwe badde beesiga nga bamulabye edda bamwekebeze n'oleeta omuntu omufu kyobola nti ku nkomero era abantu abamu be babawa tebakola kubanga tebava mu bantu kamalize mukulu Medi Nakalike nkugambye nti abantu bano bakandidate bwe batava mu bantu n'okukola kwabwe n'obusobozi bwabwe bwera tebusengezeddwa bulungi mu bibiina byaffe bino ebitagenda mu grassroot okufuna bakandidate bifunye obuzibu eno bwe bamala okuwa akalulu ng'olinga tasobola kukola kubanga bamulondera mu kisenge allegiance muluzungu aliyo ekigambo bakiyita allegiance gezaako okunoonya kya Luganda mukulisa bujana anakinyambako ekigambo ekya allegiance omuntu omuntu okuteeka kakati abalonzi b'ekimanya kabonera bwe babanga sibe saabateekamu mukunkakasa nti nze kandidate waabwe era n'ekitiibwa mbasigenda kibateekamu nkiteeka mu kisenge ky'oli eyampa kaadi olengera obuzibu nkiteeka mu kisenge kyola ebyona byetaaga okutereezebwa abalonzi tuleme kubajjako maanyi gaabwe basigale n'amaanyi akalu kasigale nga kasobola okusalawo bandi abakulembera bannayuganda bwe tutakola ekyo okulonda tujja kumalamu amaanyi sebo temanya bonse n'abeedi ono tutambula era eri mu parliament ebyetuyama kukola kye bayita benchmarking nyinza omugamba nampayo ensi emu bweti kubanga ekyo tutambuza abaganda balina n'olugero olutambulira ku mbeera eyo nti okutambula kulaba kyalinga okudda kunyumya naye okudda kukola byolabye nga bwe bikolawa bino bye mugamba wano nti democracy nga bwe bikolawa nga bwe bikola mu nsi ki nga bwe bikola mu nsi ki so as far as bino linda kose babeezi ojja kudda ojja kudda katusagala information yo wagipadde obadde olina obudde bwo obuzibu nina abantu basatu bonna bali bogerera emyalo abeedi ono simutegeera abeedi wa DF sijagala information yo sijagala banange obudde nina butono sirikowa Bishop Enos Kagodo Bishop Ajidewa
ati umaliro obudde kuma ogende wabbi so basaba ne banyago kikwasa ennaku nti mu myaka 40 tutya wano tuvaawo tutya twaze mu primary tefulunda Museveni twagenze kulunda Museveni basaba ne banyago era ng'olwo bwagamba tuli mu primary tuli mu kasiki era kyangezaako okugamba tuli mu kasiki tugenda mu lutalo basabo ne banyabo luli tubadde nga nzijanga wano nga njogera kanata babiri Sofai Mukono North olw'okuba abantu abatadde mu mbeera nti kyakufana kuwona kyakufana kuwona abantu baagala okufiira ku bannaabwe olw'akalulu era basebo ne banyawo buli omu alina okuvaayo okutaasa akakiiko k'ebyokulonda okukayambako mu mirimu gyako otherwise abalimenti abaagala obuyinza nga baagala batukalakata emyaka 10 kubanga mwalabye n'omuzukulu naye bamuyingiza amagye ebigendererwa byakwenywereza mu buyinza bo benyoze mu buyinza batukulembere